withdrawn our complaint from the Uganda Human Rights Commission because it's clearly biased. It is lacking the independence and impartiality to handle this case. I filed this case on 17th December 2018. More than 5 years, they've not been giving me a chance to a hearing. And when I was given chance to a hearing, she couldn't allow me express myself. She couldn't allow me make a personal statement. That shows that she's biased and she's not willing to defend human rights, but she is only working to entrench General Museveni and to do anything that will preserve General Museveni's rule, even if it means empowering and protecting gross human rights violations. So for that reason, we have withdrawn our complaint from this commission because this commission is clearly lacking the impartiality and lacking the independence. Although a case on December 17th over the violation of my rights, my right to earn a living, cancelling more than 20 of my shows, but they went ahead to cancel even many more after we filed the complaint. The complaint has never been heard. They've never given us a hearing. We complained about the enforced disappearances, but Madam Wangadia herself came out and said, Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'alabise ku kitebe ekya Uganda Human Rights Commission ababadde bagenzeeyo olunaku olwaleero nga womanyi nti yaloopa nga bwe nkugambye wali mu updates zensoso kuwa yaloopa omusango guno mwaka gwali gwa 2018 ng'aloopa engeri gye baali bamuyisizaamu, engeri gye yali ayisiddwamu n'ebintu ebirala byonna nga wobimanyi bwe bizzenga bitambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu tabadde yekka. Nekiza Besigye yaloopako era omusango gwe gumu nti naye baalinyirira eddembe lye bikinga omanyi kakiiko ka ddembe ly'abuntu akandibadde kavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Naye akakiiko kano nga bano bagamba mbu tekali independenti. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avuddeyo n'ayisa ekiwandiiko kyengenda okubanga ate nkuyitiramu akatono obeerenga naawe okifunako tubeerenga ate tweyongerayo. Mariam Wangadia ono nga ye chairperson ow'akakiiko kano aka Uganda Human Rights Commission ekiwandiiko kimutuuseeko era bakimuwadde ekitebe ekya National Unity Platform nga kikulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu bawandiise ekiwandiiko ekyo nga bamutegeeza nti akakiiko ko munnange engeri gye kateetengeredde nga tokola wekka ate teweesalirawo tetugenda kukkiriza kubeera nga kano ke kakiiko ke tulina okuba nga tuloopamu ensonga zaffe. Kakati gwali ku mukutu ogwa Redson TV njagala nkuyitireitiremu ebitonotono ebibadde mu kiwandiiko kino nga kirina omutwe ogugamba nti Statement to the Uganda Human Rights Commission UHRC Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu 20th May 2024 olunaku olwaleero. Nti statement ye ku kakiiko oba eweereddwa akakiiko akalwanyirizika eddembe nga bajja addressing oba nga bagiwandiikira chairperson and the members of the commission. We filed this complaint for the violation of my rights on 7th of December 2018 after security agencies blocked over 20 of my music concerts, confiscating our music equipment and denied several people their right to earn a living simply because of my political affiliation. We are appealing this morning more than 5 years ago for a chance to be heard. Ngagamba nti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa December 2018 si mwaka guwedde wabula 2018 nti twafayiringa ensonga eno ebeere nga ewulirizibwa. Era oluvannyuma lw'okuba nti twawandiika ekiwandiiko kino Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kiwandiiko kyatadde ku mukutu ogwa social media n'emikutu emirala egy'ekibiina ekya National Unity Platform ng'ekiwandiiko kigamba nti mu ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa December 2018 twafayiringa okwemulugunya kwaffe olw'eddembe ly'obuntu eryalinyirirwa okutulemesa okukola nti baggala oba gavumenti yabulookinga ebivvulu 20 bye yali amaze okuba ng'ategeka era yali amaze okuba ng'abirangirira ebivvulu 20 gavumenti yabibulookinga. Kati nga kino yakiyita nti okulinyirira eddembe lye n'okulemesa abantu abaali bagenda okuba nga bafuna mu bivvulu ebyo. Jukira mubaamu abagenda okufuna ssente, mubaamu abagenda okutunda ebyokulya, mubaamu abakubye ebirango, mubaamu abagenda okukola zi drive n'ebintu ebirala nga bw'obimanyi. Kati wano Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akomplaininga nti ffe ekyo tetujja kukikkiriza, wabula yakwata omusango guno n'aguteeka mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu
aka Uganda Human Rights era ebiseera ebyo kaali kakyakulemberwa omusajja amanyidwa nga Medica Gwa oye yafa. Nayongerako ng'agamba nti Article 28 of what is left of the Constitution of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides that a person shall be entitled to a fair, speedy and a public hearing before an independent and impartial court of tribunal. A speedy hearing before an independent and impartial tribunal n'akiddamu awo mu bigambo ebinene nti article eya 28 mu constitution yemu ku article ezandibadde zasigalamu ng'egamba nti omuntu yenna ali entitled oba ayina okubeera ng'awulirizibwa ate mu bwangu bw'abanga aloopye musango bw'abanga aloopye ensonga yonna mu kakiiko konna oba kooti ayina okubanga constitution ya akawaayiro aka 28 kagamba ayina ali entitled okubeera ng'awulirizibwa oba ng'awozesebwa oba ensonga ze nga ziddibwamu mu ngeri ey'obwangu obw'ekitalo. Naye akakiiko ka ddembe ly'obuntu kalabika nkalina gwe kakolera. This commission, which is empowered by the constitution to protect constitutional rights, is the one violating these rights. Nti akakiiko kano aka Mariam Wangadya akandibadde akalwanirira eddembe ly'abantu lino ate ke kakiiko era ke kamu ate akakozesebwa okulinnyirira ate eddembe ly'abantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'ategeeza mu kiwandiiko ekiwandiikiddwa. Wano nayongerako ng'agamba some of these complaints have reached this commission, but the security agencies have continued to commit these crimes against our people with impunity. Nti okwemulugunya kwa Zenga akola okufaananako bwe kutyo kubadde kutuuka butereevu mu kakiiko akalwaniriza eddembe akandibadde akalwaniriza eddembe wabula abakuuma ddembe poliisi amagye n'ebitongole ebirala bagenze mu maaso nga bakwasaganya ensonga y'emu bawamba abantu batulugunya abantu n'ebintu ebirala nga wabyogedde naye nga akakiiko ate ensonga zikyali mu kakiiko ate nga ne mu kooti gyeziri wabula nga tewali kikolebwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibaluwa kibadde kinene naye nkusomeramu ezo key points zendowooza nti zeweetaaga okuba nga omanya. Wano wansi nawunzika ng'agamba because of that I hereby withdraw the complaint we filed over 5 years ago for the reason mentioned above. Nti n'olw'ensonga ezo zenkugambye ndi wano okubategeeza nti omusango gwe naleeta oba okwemulugunya kwange gwe naleeta mu kakiiko myaka 5 n'okusoba egiyise omusango guno ndi mu kugujjayo era ntegeeza bannayuganda nti omusango sikyalina interest mu musango guno kubeera mu kakiiko kano lwansonga tekeesalirawo era tewali kigenda kuvaayo. Era alangiridde mu lwatu n'ekiwandiiko kikino nga kiraga nti akakiiko tekalina kye kagenda kukola kubanga kasavinga interest za Museveni. Ye n'ategeeza nze sidda mu kakiiko kano era omusango ngugjeeyo oba keesi eyo oba okwemulugunya kwange kwe naloopa nkugjeeyo tetugenda kuddamu kusisinkana kakiiko kano nga twogera ku nsonga ezo. Nawunzika ng'agamba having said this I beg to leave because I am not even sure of our safety here, saying that you yourself recently said that some members of this commission possess and come to meetings with guns. Obujjukira Mariam Wangadya bwe yavaayo n'ategeeza nti mweraliikirivu kubanga abamu ku bammemba baakola nabo ku kakiiko akeddembe ly'obuntu bayina emmundu era yavaayo n'ategeeza nti bannaye munsabire naye simanyi bulamu bwange kubanga abamu ku bantu benkola nabo bayina emmundu ate mbadde sikimanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu wawunzikidde ng'amugamba nti leka tuve na wano olw'ensonga watuvaayo n'otegeeza nti abamu ku bookola nabo bayina emmundu kati tetumanyi oba tuli seefu kyenkana ki. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asiibula era n'amuviira mu kakiiko akeddembe ly'obuntu n'amulekera statement eyo officially ng'amaze gihanding over then n'afuluma n'atambula n'ava mu kakiiko kagambye nti tewali kikayinza kubanga keekolera tewali kikayinza kubanga keesalirawo olw'okuba nti kayina interest z'omuntu omu zekasavinga. Webali kubanga okyali ku Redison TV ngenda kuwa n'ebirala byonna ebinaaba bivuddeyo atanaba kubanga osubscribinga kikole kira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko nzije tubeere nga tweyongerayo.